kugamba nti beeri ya lingi ejja kubeerayo nga 24 omwezi. Tugezaawo okulaba nti esembezebwa kumpiko kubanga wala ayise bingi yeetaaga n'obujjanjabi obw'enjawulo kuko katulinde okusamuki balooya bagoberera ensonga eno pulazidenti eyo esembezebwa naye era nga twongera okuvumirira ekyokutulugunya abantu okubanga ye alina kyawagira ng'aba gyoteka ebintu bino mujjukira mu Arua bakwata emmundu ne baseeka mu kisenge kya Honorable Kyagulanyi kakati zino emmundu zize n'abalala baze bateekako ebisangosango banoviyanli baabakwata nga 30 Disemba 2020 ate ne bagaa nti omusango gwe bazza baaguzza nga 5 January 2021 kati omusango baaguzza bali mu kkomera n'omwana omuto byalaba nti ijweteke ijingirire. Ensonga endala balooya bajja na kwongera okugikkaatiriza obulungi tuvumirira tukyagaanye ekyokuleeta basivilian kooti y'amagye kubanga bano basivilian omusango guno gwasalibwa constitutional court omusango gwa Kabaziguka naye ne wabeerawo apiiri omukooti tulinzirire okulaba ki ekiveeyo kubanga omuntu owa bulijjo okumuleeta mu kooti ey'amagye bakikola kigenderere kubanga kooti ey'amagye okusookera ddala okubata kakaluka kooti kizibu balaba betuzze tubeera nabo ba Olivia Lugaya bamatiti n'abalala bamanyi nti zino kooti eza bulijjo kiseera ebisinga abantu babata ku kakaluka kooti ku bail tubaga nti baleete wano mu kooti ey'amagye sobole okubalemerako tubanyigirize n'okutuuka ku point nga bwe mbiwulira babanyigiriza eno mu makomera gye batuusaako ebigambo aba gavumenti bagenda ne babakyalira nti kakati bamwagala okuva wano mukirize emisango gino era mugambe nti Kyagulanyi ne banne babakozesa ate ne babavaako ne babakozesa okufuna ssente n'ebirala ne tugamba kiwa tebakozesa okufuna ssente mubadde tulekera okufuna ssente ezo tugamba nti tetubakozesa okufuna n'ebirala so kati yembeera gye bagezaako okubateekako tusaba Supreme Court ensonga tusale omusango guno eggwanga litegeere kubanga tugamba nti nedda n'amateeka bwe gagamba abantu ba bulijjo balina kubeera mu kooti za bulijjo ab'amagye be balina okuleetebwa wano banogere mu ddungu gyebakansookere. We have come to court today because Ajideo has been brought for mention of this matter. We did see the whole situation of how Ajideo was arrested, brutally beaten. I've had a discussion with him. He has showed me the wounds that he does have in the back, on the hands. He was put on handcuffs, and he spent 2 days on handcuffs, sleeping on them and so on. His hands are swollen. He's limping because his left leg was badly beaten. Why? Because they were beating him, hoping to extract information out of him, saying, look, we have information, at TMI there, saying we have information, one of those who have been planning the protests against Parliament. And actually I told them, look, my duty is to guard my leader, the Honorable Kyagulanyi. Anything else, I don't know. So however much you beat me, you're not going to get anything from me because I do not know. But because they wanted to keep holding on to him, they had to find something. So when they took him to his home in Nansana, they had to plant that military attire, the stars, or the ranks. And one of the neighbors saw them actually planting those pits. And so when he raised an alarm about it, he was arrested, warned about it. That neighbor, we are told, had since shifted because a lot of pressure was exerted on him. And it's not something new. They keep doing these things. We saw how they planted guns in Honorable Kyagulanyi's hotel room in Arua. We saw how when they arrested the Nubian leader, Mutwe, and that entire group, 30th December 2020. And then they said they committed the offense they committed of having 2 rounds of ammunition around 5th January when they were already in custody. Ridiculous thing. Actually, first of all, he's thankful to all those who have raised an alarm and concern about him and others who have been arrested for no reason. He says even though he's in pain, he is strong because he has committed no offense whatsoever. What we have learned, of course, his bail hearing is for 24th. The lawyers are doing everything possible to bring that date closer.
that he gets he has literally committed no offense. Just like all the others, the Olivia Lutayas, the Martinez, as we have been saying, these ones are being held on to simply because of their political beliefs. And we are told that certain people keep visiting them in jail, telling them, look, accept that you committed these dishonest offenses and so on, and then we shall free you. All right, accept and then say that Honorable Kyagulanyi and NUP, they keep using you, using your plight to get money and all of these crazy things. And we're saying, okay, if you're saying we're using these people to get money, then free them, release them, so that we stop getting that money which you're saying we are getting because they are in jail. You can imagine. Those that arrested them and are torturing them are now making it seem like they care so much about them more than us. Finally, we have always made the case that civilians should not be tried in the military courts because they are civilians. And there's been court decisions on this, including the most recent one, a constitutional court decision, which was appealed. So we are waiting the Supreme Court. Our plea is that that decision comes through. Because these civilians, the Olivia Lutayas, the Achineos, the Martinez, and several others, they should be tried in civilian courts. Of course, the state knows that once they are in those other courts, it is easy for them to be released on bail. So they prefer to hold them in military courts, keep pressing them hard, oppressing them as hard as they possibly can. But our hope is that the Supreme Court will come out on this matter so that it is sorted out once and for all. Council Musi, then Council Samin. Alternative government. Ekiriwo nti okukozesa amateeka okulaba nga tulwanya entalo z'ebyobufuzi kubanga akirewo talina musango ng'abalala bonna betuze tulabe batalina musango era nze ndowooza bannayuganda bonna bandibadde bafuba okulaba nga balwanyisa enkola eno ey'okukozesa amateeka kubanga omuntu yenna asobola okusimbibwako omusango guno nga bwe bakola nti bajja kujjaewo bakuteekako bayinza okutera abamu babatekamu basasi banobyende babatekamu basasi President Chabulani bamuteramu muntu kati bamutaddemu nnyota abamu babakutirwa bukofiira abamu babakutirwa t-shirt so nze ndowooza nti ekyokuwozesa abantu mu kkooti y'amagye abadde bannamagye nga kkooti bwe yagamba etakozesa mateeka kikyamu kyakireewo tujja kulwana kulaba nga tuyita mu makubo gonna agali mu mateeka okulaba ng'ayimbulwa baatugamba olulala nti okunoonyereza kwali tekunnagwa tulinze kye batugamba olwaleero naye nga tugenda kulwana kulaba ng'ayimbulwa kakalu ka kkooti yatekayo okusabako okweyimirirwa kkooti yakuwa ennaku z'omwezi 24 omwezi tulwana tutawuwa tugefuna olunaku olw'amanguko naye ne bweba nga tulufunye oba tulufunye tujja kukozesa buli kkubo eri mateeka okulaba nga tumufunira eddembe lye ery'okuwoza ng'ava wabweru kuba tumanyi nti emisango tegiriimuusa the continued use of the law to persecute people who differ with politically is something that every Ugandan is raised up against. And of course, the military court many times, the cases which come here are certainly trumped up for those civilians who are especially aligning with the enemy that we've seen in the last 3 to 4 years. People have held people on trapped, set up bullets, set up guns. Now it's pips. Some people have been charged with capes, others t-shirts. So this can happen to anyone, and of course we call upon the judiciary to ensure that it expedites the delivery of the decision. Because now we are waiting the Supreme Court decision, the Constitutional Court having made its pronouncement. Because this is a opportunity persecution using the law. We applied for bail for Akileo's release. The court has set the 24th of this month. We are still struggling to see if we can get a nearer date. But be that as it may, we shall use every available opportunity under the law to see that we try to secure this temporary freedom.
lwaki kyanje tasokolako makeup bakola imani yalina bubuzo tulina obuvunaanyizibwa okusookera ddala ng'abannayuganda abannamateeka ate n'abalwanyirizi b'eddembe ab'enjawulo okulwanyisa abantu okuba nga batulugunyizibwa mu buduukulu nga bakwatiddwa era tulina n'okulwanyisa okukwata abantu nga bakwatibwa mu ngeri eteri mu mateeka ate era twongereko n'ekyokuba nti abantu balwa nnyo ku limandi eyo mu makomera nga tebawozesebwa ekibaleetera n'abamu okwekyawa ne batuuka okulowooza n'okukkiriza emisango nga naye tebaagiriza so ffe nga bannamateeka awamu ne bannayuganda abalumirirwa tugenda kulaba nti tuwa services zaffe nga bulijjo tubadde tukikola ku bwereere okuyamba abantu bano kubanga barepresentingibwa mu makooti okulaba nga plight yaabwe oba ensonga ezikwata ku ddembe lyabwe ery'obuntu tuziwa amakulu gezeetaaga okuweebwa ng'era obukulembeze bw'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform bwe buzze bukikola wamu n'abalwanirizi b'ekyuma kyokka abalala. Yeah, we have a duty as Ugandans, as lawyers and human rights activists to fight for the rights of all persons under incarceration, and most especially the right to be held lawfully in accordance with the law, the freedom against torture or the freedom against torture in detention centers, and to also fight against the prolonged remand. People spend a lot of time on remand when they are not being tried, and that is causing a lot of problems. And actually, we are seeing that some persons are actually forced into admitting to charges they have not committed because, you know, they are tired of being in these prisons without any trials being held. Okay. ensonga ya obusibe omu sasikesanya ebitambula teyakubirako omuntu omu essimu nga yeetaaga bantu bagenda eyo nebakisa katikiriza emisango naki naye bwaba yakubira omuntu wajulira